nze sikanya na Bugembe kyakola ekyo sikanya nakyo. Ale lulina bagamba Bugembe tajja kuwasa. Kubanga nze manyi. No, he promised us. He made every year he will promise. But this time round he made a promise that abantu banji balowooza sirina muntu gwendaba nagamba mulaba but I will marry. Amulaba musiyo moyo oyo muyaya jabagamba. Yaso yasoka natugamba banaye enfubye nnyo buli mwaka mfubye nnyo okuwasa nga bigana buganya badde katutega mfubye nnyo okuwasa nga bigana but next year era tusubire embaga va kubiri byayimba akayimba nangirira embaga yo uyo wangamba nti Bugembe afunye nenkugamba tanafuna era tanafuna kubanga waliwo ekintu ekimukutte. Pastor wazanyisa jini bana inoleke embona eri bana pastor nina otukoze ebyana biri wali mwana nawe ekiduula eyo nze namulabira mu nsi y'omwoyo atayina mannyo Katonda gwa oli namulaba nawe muduula ani muduula mudigize doctor nga sinabagenda spiritually gwe mukyalawo agenda akobera nga tasiba nviiri oba nga takola nviiri obuzanze kisinziira nviiri ki eri emisono nga batuga giva direct mu magombe nga musono ki timabi ne vili ebiwamvu ebigwa ku bubine eno bibasibanga mpamvu nezikinagukira ku butofaali nga ziva magombe. Kati bano bakyala bazijja magombe vili bibapatika ku mitwe bayungirira ku mitwe ezitali mbiri zaabwe nakyo anti waliwo kye twita human air kubanga mulimu darling mulimu types ebyo vili bya magombe ate mulimu company ezizikola wali na manve si magombe bazijja magombe ze enviri z'abafu lindako kambuzeyo kati muntu abagenda akola omukolo ng'agenda ku wedding kitegeeza abalokole ezo nviri zonna ze bateeka ku mitwe ziba bazijje magombe. Kankubuuza ekibuuzo kati eno saati ani yagikola simanyi mulokole yagikola yava magombe design has sakombulire mpale eno kanesimulo lwekyo mpale eno naye yava magombe erabika mulokole yagikola factory ya mulokole yagikola enyumba eno gye tulimu ya mulokole eno tuli studio sebo nyini yo mulokole kambuuze guno mubiri gwe gugenda agenda mugulu kino ekibiri ati checho gwe kukuletera okwonona. Yes, gwe kukuletera okwonona kati kambuuze bwotaddeko zino enviiri nezikula kati oyononye ndi mwononefu oli mwononefu okoze biki byononeka. By the way, for your own information Msumba waliwo enzikiriza nga zenviiri zosaze n'embooko ekkubwa pastor abafere bajja ne babajerega ne bamavuma owena mulokole n'ofaanana nga oba ngachi ogena tunula omuwala yandibadde mulungi gaviira agakoze bwati tanaaba kubanga n'amazzi nago gava magombe te esanu kino ekisanira nakyo kya magombe emimwa gyonna gyakala kubanga buli kintu kyonna kivaawa magombe okitegeera. Kambuuze mbuuza taata lwaki abalokole abamu baliwe batyo basiriwadde kutuuka ku ekyo oba tovumye Musumba mbuuzize ekibuuzo lwaki beesiriwaza kakati kambabuulire kino ekintu ekiri magombe kyesisinyaza wano omuntu yenna wabanga ataddeko ekintu kiri magombe omutunula bwoti n'omwoyo gwo ne gubeera guyugumira. You feel it spiritual, no gamba. No! There's something which is very wrong. Soda wonywa namulaba magombe. Company bajita Export TV to the world.